the leaves, it is even one of those ones also. Bw'otuuka mu disitulikiti ya Mudaati oyinza obutakkiriza nti yeetondeka mu kitundu kya Kalamojja olw'engeri abantu bayo gye bakuumye obutonde bwabwe naddala emiti. Obutafaananako disitulikiti ezibaliraanye gamba nga Moroto, Nakapiripiriti, Nabiratuuku, Napaaka n'endala gye batema emiti okugimala ku ttale olw'amanda. Mu Amudaati yokka gy'osanga emiti egiwangadde emyaka n'ebisiibo. When you come to Pokotlan, it's the only place in Uganda where you would find many trees. All types of trees are preserved and no one is supposed to cut. Okuva edda Abapokooti nga be bannannyini kitundu kino emiti bagitwala nga kya muwendo mu buwangwa bwabwe olw'emigaso gyagyo enfofoolo. They say that the people who do not cherish their cultures are slaves. So the Pokot have their way of life. What we have sustained is their environmental aspect. Emiti katugambe ebibira okutwaliza wamu Abapokooti gye beeyambisa ng'ebisiikirize mwe batuuliza enkiiko zaabwe mu bitundu ebitali bimu. Abalala gye banoonyeza weema okutuuza enkiiko. Abapokooti beeyunira bisiikirize bya miti. They always gather here. Of course, when they say we have a meeting, even NGOs, even any other community meeting, any meeting that comes to this community, this is the place. Omuti guno oguyitibwa Adurukoyiti mu lulimi Olupokooti ogusangibwa wano ku kyalo Lokirimo mu disitulikiti ya Amudat gwe gumu ku egyo egiwangadde. Guno gumaze emyaka egisoba mu 10 era gukozesebwa nga weema abatuuze mwe batuula nga balina enkiiko ez'enjawulo. Okuva obuto bwange ng'enkiiko zonna ez'ekitundu tuzituuliza wansi wa miti egyo. Era buli muntu ajja ne tutuula wano nga waliwo ensonga yonna. Si kye kyokka bano bakimanyi bulungi nti emiti gino ddagala nga singa gitemebwa obulamu bwabwe bwandibwa mu katyabaga. If you come on Saturday, you'll get many of them are selling herbal medicines in small containers. And it is this medicine, these trees that are giving them some of these medicines. Olw'okuba balunzi ate nga gwe mulimu gwabwe omukulu oguvaamu ensimbi bagirabanga emmere y'ebisolo byabwe naddala mu biseera by'ekyeyanga omuddo gukaze. And when someone cuts now, they begin to imagine where else will they take this livestock. Laba wano wonna bwe wakaze era singa si miti gino okuli ebikoola embuzi bye zirya singa tetulina kyakuziriisa. Olw'okuba bali mu kitundu ekirimu obulumbaganyi naddala abo abanyaga ente Abapokooti bagamba nti emiti gino gibayamba mu by'okwerinda nga bagyekwekamu baleme okuttibwa. So it was hard for an enemy to trace where their homes, because you would not easily get a route towards their homes. Once you are attacked, it is easy to maneuver through the thick bushes and you survive. In case of any conflict or any war, these tribes would help them because they would hide within these bushes. Abantu bano era bawa emiti ekitiibwa olw'enzikiriza zaabwe ez'ebyemyoyo ng'abakadde batera okukuŋŋaanira wansi w'emiti eminene okusanyusa bakatonda n'okusalawo ebikulu. Because they believe that those big trees where the elders would go to appease the gods, and sometimes in those big trees where they would go and rest in, because they know these big trees would be what? Rain. Ensonga endala enkulu lwaki emiti gikuumibwa gwe mulimu gwagyo mu mikolo gy'okutongoza omusajja. Mu buwangwa bw'Abapokooti omulenzi bw'afuuka omusajja emiti egy'enjawulo girondebwa okukolebwamu emikolo egy'okumutongoza. Omusajja bw'amala okutongozebwa wansi w'omuti bufuuka buvunaanyizibwa bwe okulabirira omuti ogwo obulamu bwe bwonna. If I get initiated under this tree, nobody else should come and be initiated under that particular tree. That one becomes mine and becomes my responsibility to take care of it. Emiti emitono gikkirizibwa okutemebwa gamba ng'okuzimba olukomera awaka n'ebiralo by'ente. Wabula waliwo emiti eminene egitakwatwako. Abaana basomesebwa empisa yaabwe eno ne bakula nga bagitegeera. Omwana bw'akula ng'atuuse okwesalirawo tumutuuza ne tumubuulira ennono yaffe n'emigaso egiri mu kukuuma emiti. And it is a kind of transition of this generation to another generation to another generation. Okutema omuti mu Bapokooti kibi ky'oyinza okuyita ekyasaakiririgo. Era oyo yenna akikola avunaanibwa. Ayitibwa mu lukiiko lw'abakulu ne bamukangavvula. Okuli okumuligita kibooko oba okumulagira okusaddaaka ente ennume mu ngeri y'okuliwa omuti gw'aba atemye. And when one cuts the trees, there have been normally penalties that you would give to one. One is that you go out with some strokes, you are caned, and secondly, you will have to kill a bull. Mu buwangwa bwaffe okutema omuti kiringa kikolimo
ekiyinza n'okuviirako omuntu okufa. N'olwekyo okumalawo ekibamba kino oli aba alina okutta ennume asasulire omuti gw'aba atemye. They see a tree having life and they say a tree even cries. Once you cut or you cut that tree, it's like you've taken a life. Wabula ng'ekitundu bwe kigenda kikyuka mu byenfuna, okukuuma ennono eno okufuuse kuzibu ddala. Abapokooti mu byafaayo babadde balunzi, naye olw'omulembe okukyuka abamu batandise obulimi ne batandika okusaanyawo emiti okufuna ettaka ly'okulimirako. Development creates disaster and disaster equally creates development. So with the mechanization of agriculture, you expect that jungle piece of land is going to be cleared. But what we are encouraging the people is those big trees should not be cleared. We want to see how to engage the community in agroforestry interventions. N'abantu ab'amawanga amalala ababeetobeseemu abazze n'emize gamba ng'egy'okwokya amanda bafuuse ekyongo eri obuwangwa bw'Abapokooti oba okukuuma emiti. These people have come with their culture of cutting trees and burning charcoal. And as the communities were trying to fight against this, sometimes they take the law into their hands and they end up maybe beating these people. And if you go to most communities in Pokot, you will not find them using charcoal. They use firewood and it should be a dry tree. But with the executive order number 3, where the president has now prohibited charcoal burning, this has helped us. And in fact, now we have told the communities, you have all the powers now. The president has given you mandate to protect your environment. Enkyukakyuka y'embeera y'obudde naye ebeeraliikiriza nnyo nga disitulikiti ya Mudaati efuna enkuba ya lubatu. Wadde ng'okusoomooza okwo weekuli, Abapokooti basigala banywevu mu kwewaayo kwabwe okukuuma obutonde kubanga kya buwangwa gye bali era y'engeri y'obulamu bwabwe. Habat Kamoga, NTV.